Banamwe mbabulire mujjakanya kwebuuza Spice Diana emikisa gijjawa naye ng'ebintu bino ebimu byakola munnange bye bimuleetera emikisa egyo era ng'oyo omuzungu we gwe bakola naye amuyambako okubeera ng'ate atuusa obuyambi ku bantu abo beetaga special needs. Abantu abatali bulungi, abantu abalwadde ku bwongo, abalema, abantu we batyo ate nga mujjukire nti alinayo n'abo abakyala bayambako basupportinga aba single mothers, bannamwandu bwe bityo abeera mu bintu ng'ebyo. Wabula nga ate njagala nkuleke obeere ng'ate owulira omuzungu ono kye yagambye Spice Diana, message gye yamuwadde yamwebazizza nnyo n'amugamba munnange sirabangako muntu nga ggwe, Uganda eri blessed okuba ng'ate erinamu abantu nga ggwe abayambako ku bantu abatalina busobozi. Wabula ng'ate mukwano this is Patricia's latest. Make sure that you hit the subscribe button, subscribing, liking, sharing, tapping a notification bell, or being at off notifications. Blue and take a channel. Katulabe Spice Diana ate n'omuzungu. Mr. Man, you want to say a word or two? Yes. I would just say that it is wonderful to have you. Thank you. Because I've been to 160 countries, but I've never found a heart like you. And Spice, without your support, telling people, because I think Ugandans don't really know what's going on with many of these children because they are hidden away. And to be awareness, we can do something together. And Uganda has the most beautiful people in the world, so I know they can do something about it. And thank you so much for giving help, but these are the real heroes, especially from South Africa. So thank you for all you do, and all your team, and all of you. Thank you so much. You're welcome, Mr. Mani. Being a Special Children Foundation. We can change the world together, I believe. There is so much we can do, and we can change the world. Thank you so much. Kalyango, my husband, I love you. I love you so much. That's true. Munanga ate bw'atyo Spice Diana namulabye nti no ali so emotional ku bintu ebimu, omulaba wakaaba ate omwana agenze n'agamba ng'akyakaabaawo siri regular ku baana bana bamu bayamba ate enseko ne ziyooka ne zitta abantu. Naye nga mukwano nkujukiza nti this is Patricia's latest. Make sure that you subscribe, like and share, tap the notification bell obeere ng'ate ofuna notifications buli wenteeka ekipya ku eno channel ate mbulira ku kyolowooza ku Spice Diana ono. Thank you so much for watching. Bye bye.